muntu kyasobola okukwata emmwanyi za miliyoni 15 n'azikuwa ne munoonya akalulu n'otuuka okwagala okumusasula n'ogamba mb'okyetegereza lwaki temwetegereza nga mujjo tusaba emmwanyi munnange nga bw'obiwulidde awo oyo akompuleyininga ku Nameere ali mu kwemulugunya ku Nameere eyalaze nga bw'ayingidde ennyumba bwaguuga kakati Nameere ono bamubanja mu biseera by'akalulu era nga engeri gye yawuliramu obubi nga bamukubye akalulu nalubowa nga amukubye akalulu n'engeri gye yapalapalanyamu ng'akola buli kimu n'ekisembayo mu bulamu ng'asobola okubeera ng'akikola oba yakikola okusobola okulaba nga kooti emulangirira kakati agguddewo ennyumba yiiyo era nga alaga nti omwami we yagizimbye omwami we abadde amwanjulayo mu bantu basebo ne bannyabo mwami Nsulugo ono ye mwami wange ate mwana wa nazaala wange nazaala wange waali awo sijja kumuyimiriza okay mwami Nsuluga mumulaba nga ali ku ssimu loodi ng'omugamu kazi asobola okuwasa n'akuzimbira ennyumba n'akuteekamu naye nga byonna abikoleramu ki akulembeza ggwe kuba ggwe mwami Nameere yagamba juzi nti balina okuzimba abaami baabwe era kakiisi kaako babadde bakeekuba bubi nnyo nga basanyufu nnyo nga komenti eziri wansi awo muganda wange nti emyaka nga mingi ku musajja naye kale bagamba nti enkulu tenywa kubanga ati Nameere oba oli awo muto ku balala naye munnange omukyalo ono yabadde akompuleyininga ku Nameere ng'agamba baamuwa emmwanyi Nameere tazisasulanga bamulaba ali mu kuggulawo mayumba era nga kino muganda wange kikwatagana n'ebyekyankwanzi naye ngenda kukutwalayo ne kusooka tuwulira omukyalo ono buli wemmanja bawoza mukyala Jeni Balechi ali mukola ku nsonga zo mukyala Jeni Balechi ali mukola muganda wange mukyala Jeni Balechi embeera y'abakazi ogimanyi mwe mukama yabasuumusa ku ddaala ne mubanga mukolera mu office naye ffe tukolera mu nsaalu tukolera mu ttaka gye mutulumba mwaba office gye mutulumba ffe abantu b'owansi ne mujja ne mutusaba emmwanyi zaffe muntu kyasobola okukwata emmwanyi za miliyoni 15 n'azikuwa ne munoonya akalulu n'otuuka okwagala okumusasula n'ogamba mb'okyetegereza lwaki temwetegereza nga mujjo tusaba emmwanyi ddala nga oli mukazi muzadde abaana bo basoma abaana bo balya n'omanya nti wali omukyala eyagaba emmwanyi eza NRM okuva mu gw'okkumi n'ogumu nga mulonda akalulu mugenda kulayira timunampa ssente zange mwagala neeyo kyenze nsobola n'okuwanuka waggulu ku kalina kuba sikyalina kyenzizaako ebintu byange banka ebitwala abaana bange tebasoma situkyalya tusiba tunoonya kiddako tetukyamanya abantu bonna bwe bamanya nti abo ba NRM my dear Sebo President ow'ekitiibwa Mama Anita Amongo twawulira nti Justin Nameere akuyita maama tugambire ku muwala wa amanye gye yajja obuwanguzi amanye obuwanguzi gye bwava olwatuuka buyagenda ng'okuba campaign fuso ye mmwanyi mutwalo nga zaalipootinze dda ate nno ku sipiidi mukwano geze okole ensobi kubuleke omuti n'ogumu oba oyiseewo wadde eddakiika akuwerevu n'ebyo byonna ne tubigumira munnange nze omuntu bw'aba nsinga mmanya nti asinga ate kkiriza nti ono simwagala naye mwetaaga of all people nze nasobola okera ku makya ne ngamba kampole NRM naye lwaki temumpa ssente zange mwagala nkole ki lwaki mwagala okusiga obukyayi mu bantu fe abantu b'owansi mu budde bw'akalulu mwe ffe be mwetaaga abantu ab'owaggulu simanya office of vulgarity office nabo tuwulira nti bakola emmanyi lwaki temwagenda eyo ddala era ne munoonya ffe be munabba Sebo ow'ekitiibwa nsaba bwenkanya nsaba ssente zange nabawe emmwanyi emitwalo 15 kakati oyo yabawe endokwa z'emmwanyi z'ayogerako endokwa z'emmwanyi emitwalo 15 kale tugengera kutwala ekyankwanzi naye nga sinaba kutuusa kyankwanzi aba maintenance palace bano balina sola eza buli kika
Amasannyalaze Uganda gavaako buli kaseera kakati okuwona okuleremba n'amasannyalaze weegulire water heaters nga zikozesa sola olekiraawo okubeera nga tonaaba mazzi gookya kubanga abamu baagala amazzi agabugumamu olw'embeera. Gula security lights nga zikozesa sola zejjako zokka zeetekako zokka. Gula CCTV camera ekozesa sola ti amasannyalaze gabeera yeebaako sigamba nti ate gavuddeko tetwalikodinze bino omubbi yabbi nga gavuddeko. Gula water pumps nga zikozesa sola. Water pump ekozesa sola simuluze wake wuwo. Kati aba maintenance palace Amora Beauty balina shea butter akola ku nkanyanya era onajjako enkanyanya shea butter bakubireko awo enkomye. Hillside View Apartments zino zisangibwa nnyo ku Church Entebbe Road. Bw'otuuka Namulanda ekitende ekajjansi awo oyita tuuke Namulanda naddala kkubo lya Chorus ate bw'oba oyagala bakunene ku airport yita ku namba gye nkuwadde wano ku Uganda at large toyitira walala wonna bajja kukunona ku airport n'okumpimpi awo. Dr. Waali ku ndwadde ez'enjawulo temufa birwadde mbibannyonnyodde ebbanga namubawanga bonus abamusobodde omukozesa bamukozesezza. Asika obulamu takola ki tassa mukono naye abasobodde basobodde abatasobodde nabo bali eyo. Kakati munnange omukyalo yakomplaininga nameere nga mumumanyi naawe naluwali okuyisaawo eddakiika nga toleese emmwanyi leeta kati goloza ode evaawa ode eva ode from above kubanga yakola ku nsonga za nameere egino Museveni kennyini. Kakati nameere ono kati tulaba ssente yazijjawa era tulaba tuze ekyankwazi nabalaga nameere nga aligita naye newabeerayo obuvubuka obumu bwe twayogerako obuvubuka obwo smart wire ako kati ke kayimba ensonga yoweeri ako era okalabako ekyanga kati obwo tebwali kuba MP naye obuvubuka obwo njagala okubuulira ababumanyimu ensonga era muyinza obbulaba enkyanga nabo bali mu kubuzimba obwo nga bali mu kubuzimba bakati ensonga za kuzimba basajja kuzimba omusajjawo n'omufuula ensonga olina okumuzimba naye omusajja okumuzimba weetaaga capital oyinza kumugjawa ensonga eno nagyogerako emboozi eyo nali ndaba obutambi bwa nameere nga aligita tulaba Gino Museveni naakumba nameere aligita Gino Museveni akumba naye awo nga ndaba nameere ayogeza maanya kyaziza Gino Museveni Masaka ndi Gino Museveni mu kwogera kwe bwe yali awa speech awo ne nameere era yamwogera ne bamwana omukisa n'ayogera numulaba aligita akozesa confidence y'amaanyi bagamba nti ewali omukka tewakola ki tewabula muliro njagala okubabuulira ekyo ewali omukka tewabula muliro ate njagala bakakasa wayase akola ki anyooka ate wayase yemu ku business ezikyasinza okukola ssente naddala ng'obadde okutta omugagga era bw'oba olina project kati nga ey'okuzimba omusajjawo nga talina oyagala omuzimbe osobola okufuna capital n'okola buli kimu njagala okubabuulira n'okola buli kimu kati bano abakaaba watujjako emmwanyi wakola otya ate mugenda kuloopa waani akalulu kange bakabbye bannange kyaki ejja kwogera n'abala boogere naye akati kale ensonga bazitoweza abadde bwe tudda ku sayidi endala achievement y'amaanyi kuzimba ennyumba achievement y'amaanyi ate era ne ku muntu osobola okubeera naawe n'otandika ekintu ekikyo buba buvumu okuzimba omusajja n'okutandikawo ekintu muganda wange okwetandikawo si kyangu mutandikewo ebyammwe